Bano okwogera bino babadde mu lukuŋŋaana lwabwe olubadde ku Global Hotel bwayise nga lugendereddwamu okutema empenda ku ngeri gye bayinza okuvaayo bayambibwe. Abasuubuzi bano balombozza engeri poliisi y'oku nguudo gye yeekobaana n'abamagye ne babaggyako ensimbi ennyingi ddala mu ngeri y'okubasaba enguzi. Ssentebe waabwe Ssenyonja Eriya ategeezza nti waliwo emisolo gavumenti gye yateekawo okusasula nga tebannaba kutema manda nga muno mulimu ensimbi z'okutikka, okutambuza amanda n'ebirala bingi era ng'ensimbi zino babadde bazisasula bulungi ddala. Bwe twatandise okukola emirimu gyaffe egyo tugikola nga tulina ebisaanyizo byonna okuviira ddala ku layisensi mpaka ku bisembayo. Defumo akkiriza nannyini kibanja n'amuwa olukusa okutunda emiti egyo, nze omuguzi n'engigula ng'omuntu bwe yanditunza ente ye n'agitunda mu lufula tabaako kintu kirala kyonna kiddako. Wabula bano kati basobeddwa kuba ate abasirikale babakwata mu makubo ne babasaba ssente endala nga bwe batoziina amanda go bagatwala ne bagezza. Ennaku zino tulinamu basajja bano aba NF oba bayita bannema obeeri ng'owadde general receipt. General receipt gy'owadde nga butuufu ya ssente ziwerako naye wakati mu kutuuka wano mukubo ne bagamba general receipt gy'owadde oyinza okuba nga general receipt ogiwadde 10,000 nekiruma nnyo okubanga omaze okuwa omuntu 6,000 ate olina gye nagamba kyosasulidde kikyamu ate oteekeddwa okuddamu okusasula. Naye buli disitulikiti gy'otuukako evoola ekiwandiiko kya disitulikiti eyeeri eba yakuwadde so nga oli aba yakituwadde atugamba nedda obuyinza bwatuwa gavumenti ya Uganda. Kyetusaba gavumenti ne Pulezidenti Museveni atutaase tusobole okusomesebwa ensonga eri awo wakati. Basajja bazibu nnyo. Olulala Luuto yasooka oyo mwami Omala bajja mu faamu ewange yanagula emiti ne bajja baali baze n'emmotoka balina ekimotoka kyabakita kifaawo nga baze okutikka amanda gange ogenda okumega ne bandyako 60,000. Luuto endala eyaddako bankwata bali naliko Kigoba Town ne bantwala paka ku disitulikiti ogenda okakata baatwala obukadde 2,300 balaba gatuuse awali ssente ne babakuba basula amanda kugatunda ogavuga ogaleete e Kampala gye tugatunda wali obutale abatrafiki babeeraku n'omusirikale atali wa trafiki akubuuza ku nsonga ezikwata ku trafiki nga tabimanyi byakubuuza olw'okuba akwagalamu ssente. Batubulidde nti beekolamu omulimu okulaba nga tebonoona butonde bwa nsi era nga mu kyo baasalawo okutema emiti emikulu gyokka okulaba nga balongoosa omulimu gwabwe. For example tujjukula mu Northern Uganda kati basinga okuwa ebibira by'etemamu ebibira biba bya mirundi ng'ebiri. Tulina ebibira bya gavumenti n'ebibira ebitali bya gavumenti n'obwannannyini oli akuguza ku kibanja kye n'akukolera endagaano n'akutwala owa DFO n'osasula byonna bye baba beetaagisa amanda tebagokyera lunaku lumu bagokyera emyezi ng'esatu process gatuusa bwe bagaagalira amalungi. Bano nno balumiriza abanene mu gavumenti okukozesa abamilitale okubatulugunya n'emmundu era wano we basinzidde ne batandikawo ekibiina ekigenda okulwanira eddembe lyabwe basobole okufuna obwenkanya.